Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku lwaleero waliwo munnaffe wambuuzizza nti abaana abalongo ani alina okubanogera eddagala ery'okunaaba. Wambuuzizza nti abaana abo ababiri abalongo nti ani asaanidde okubanogera ebyogero. Omuntu yenna asobola okunogera omwana ekyogero oba asobola okunogera abalongo ekyogero. Omuntu oyo singa abeera nga mulungi, ekirala ng'ategeera ku by'eddagala, naddala eryo erigenda mu byogero by'abaana bonna, balenzi bawala oba balongo oba si balongo, omuntu oyo abeera asobola kunoga bulungi nnyo eddagala. Omwana oyo n'abeera ng'alina oba abalongo abo ne babeera nga balinaaba. Naye ekizibu ekibeerawo ky'oba olaba nga bateekawo olukomera nti si buli muntu nti alina okunogera abaana ekyogero. Bateekawo olukomera olwo olw'ensonga nti abantu abasinga si balungi, abantu balina emitima mibi. Oli newabeera nga akulinako oluganda asobola okukukola ekibi, asobola okukukolera omwana we ekibi. N'olwekyo ky'oba olaba nga abaana abo abalongo babeegendereza nnyo okubeera nga tebafuna buzibu naddala mu ddagala eryo ery'okunaaba oba mu bintu byonna naye nga bikwatagana n'eddagala eryo. Abalongo bano babeegendereza nnyo. Muntu ki asaanidde okubeera nga banogera eddagala? Mu kusooka nkulaze nti omuntu yenna asobola okubanogera eddagala singa abeera ng'ategeera eddagala eryo. Kye wambuuzizza, omuntu omutuufu asaanidde okunogera abaana abo eddagala ateekeddwa kubeera jjajja waabwe. Jjajja waabwe azaala taata waabwe. Omukadde oyo waabeera nga waali, ekyamazima asobola okunogera abaana abo eddagala bulungi nnyo. Jjajja oyo aba ajja banogera ekyo ky'ategeera. Jjajja oyo abeera ajja banogera eddagala ettuufu. N'olwekyo abalongo, jjajja azaala taata yasaanidde okubeera nga anogera abaana abo eddagala. Naawe maama gwe azaala gwe Nnaalongo oba gwe maama azaala abaana abo oba azaala omwana oyo, naawe osobola okunogera abaana abo eddagala singa obadde olitegeera. Tekiba na buzibu, osobola obbanogera eddagala. Ekikulu kya byonna kwegendereza, kuba ekitiisa okunogera omwana oyo omuwere eddagala ery'okuteeka mu kyogero. Mu kupapa wano osobola okuteekamu ebitali birungi. Olina okuba ng'omanyi eddagala erigenda okuyamba omwana oyo mu bintu eby'enjawulo. Ekirala, ne jjajja ono azaala maama era naye tekiba na buzibu, asobola okunoga eddagala eryo. Ekikulu kya byonna, omuntu oyo aba agenda okunoga eddagala eryo abeere ng'alitegeera ate nga si wa mutima mubi. Ky'oba olaba nti bakisaako nnyo ne bakulaga nti jjajja ono mukulu nnyo mu kunogera abaana ekyogero. Kyekyo kye nsobola okubeera nga nkubuulira. Taata bw'oba otegeera eddagala, nogera abaana eddagala erigenda mu kyogero, tewali buzibu. Kuba si buli muntu nti eddagala anaaba akunogedde nti kyogero nti ojja kiteekamu omwana wo. Olina okubeera omwegendereza. Bayinza omuwunga nga bamuwungidde mu kyogero ekyo kye baakuwadde oba kye baakuguzizza. Ky'oba olaba nga ekyogero ekyo kyetaaga okwegendereza nnyo nnyo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi. Mweraba.